Mwana wa tata, mwana wa dadi, olunaku olwali tugenze mu bulambuzi ngenda kuwa amawanga 10 agasinga okuba n'ennyanja ennyingi, soogera ku nnyanja engazi. Kati nkusaba kalira abasoma mutuule. Mu kifo eky'ekkumi tulina eggwanga erya Australia. Australia erina ennyanja 1,114. Mu kifo eky'omwenda tulina eggwanga erya Kazakhstan. Kazakhstan erina ennyanja 1,124. Mu kifo eky'omunaana tulina eggwanga erya Argentina. Argentina erina ennyanja 1,136. Mu kifo eky'omusanvu tulina eggwanga erya Norway. Norway erina ennyanja 2,000. Mu kifo eky'omukaaga tulina eggwanga erya Brazil. Omugatte Brazil erina ennyanja 2,009. Mu kifo ekyokutaano tuli ku mawanga 10 agasinga ennyanja ennyingi mu nsi yonna. Mu kifo ekyokutaano tulina eggwanga erya Sweden. Sweden erina ennyanja 2,026. Mu kifo ekyokuna tulinamu eggwanga erya China. Omugatte China erina ennyanja 2,038. Mu kifo ekyokusatu tulinamu eggwanga erya America. USA erina ennyanja 10,025. Mu kifo ekyokubiri ly'eggwanga erya Russia. Russia erina ennyanja 20,112. Mu kifo ekisooka ggwanga ki erisinga okuba n'ennyanja ennyingi okwetoola ensi yonna? Obadde okimanyi nti mu nsi yonna mulimu ennyanja akakadde kamu n'42? Lino eggwanga lingenda okuwa erikwata ekisooka. Ennyanja ebitundu 62 ku buli 100 ez'ensi yonna ziri mu ggwanga lino. Kati ggwanga ki eryo? Eggwanga erikwata ekisooka ly'eggwanga erya Canada. Canada omugatte erina ennyanja 87,908. Wangi Canada erina ennyanja 87,908.